from what go promoting violence. Nze Easter teyampomera nga abantu bonna ku mikutu bangamba nti naye mukkiriza mutya kino okugenda mu maaso. Byali nnyo ku social media naddala ku TikTok. So immediately lwavudde mu nnaku enkulu abakugu bange ne mbatuuza ne tuddamu ne tulutunuulira ne tuzuulira ddala nti no tekikkirizika. Oluyimba lupromoting violence, oluyimba ono mutabani wange Wegoso yayiza ali so insensitive, very very insensitive. Gwe yoti oluyimba n'ogamba kuba peva ng'olinga akipromotinga nalabye nga abantu bakibuukidde batandise n'okukola zemuyita challenge era nga bali insensitive kuba peva netugamba nedda ebintu bye promoting violence. Era tuli mu engaging aba TikTok balina head office zaabwe ziri wano Dubai, tutuba engaginga tutwabawandiika officially video tulabe nti no bazipulinga down. Of course nabo bajja kutunulamu tutwaba interpreting idde nabo bajja kuwulira ku AI mwangu nnyo kati okuinterpreting ebintu ebyo ebimu bamanye tusuubira nabo bajja kulusikayo. So olwo twaluweze ku mpewo twaluweredde ddala. Yes. Kata okola ebintu ebitali bituufu tosobola kubuildinga kariya ku bintu bitali bituufu. Si mu kuyimba kokka. Oyo omwana eyimba mu COVID naye kariya ye tekubanga ina kirala ekyagisuula kubanga nga waliwo okufumitiriza okw'ekika ky'enjawulo kyemmanyi nti Minister ya Health yamuyita oluyimba olwaddamu n'aluyimba mu ngeri endala ne lugaana okukola naye bibeerawo business model teyakwatayo. So ffe tetujja kuva mu kukola bituufu olw'okuba tutya abantu abakola ebikyamu nti mwe bafunira ssente. Bwe tuba tukirabye mu ddakiika esooka nga kyakajja ku mutimbagano kiyinza n'obutaweza ddakiika 5 ne tukiwera. Bwe kiba kituyiseeko ne tukiraba nga bwe tukirabira naye ate bwe tumala okukiraba tetupapa kuba tuli bantu ba gavumenti. Gavumenti tepapa. Gavumenti esooka kwetegereza gavumenti bwetyo bwekola. Bw'ofuna ekintu osooka kwetegereza abakugu ne bakitunulamu kubanga waliwo akabaate tulaba nnyo tulina nnyo okubalansinga obutatta buyiiya creativity oba innovations. Waliwo ekya ethics nti kino tekiri mu mpisa zaffe ekya ethics nazo morality ate era ng'ekyo byonna byateeka kubanga buli ebintu ebiri broadcast mu broadcasting standards ekyo kiyinza okubanga tekimenya mateeka nga kiri morally correct mu buntu wabyo nga kiri ethical kyoteeka ku mpewo. So ebyo natubizitoya kiyinza okuba tekimenya mateeka nga tebali oteeka likimenya naye morale mu mpisa zaffe za bulijjo nga si kirungi era tukugambako nti tekituukagana na mpisa zaffe. Awo nyinyi weogedde ku mpisa ethics ne morality. Waliwo ennyimba abantu bazenga bakomplaining ku ebbanga bagamba abayimbi bakisusiza okuyimba ennyimba ezimaaso entuuko oba ezibumula. Abantu bayinza obawona okudde bagamba zo nga temuzinyekako. Bannaze tugamba naffe endowooza ezimu tetunnaziraba. Ate olumu waliwo ennyimba ezimaaso entungo nga gwoziwulidde nga buli bw'oziwulira ng'omuntu omukulu n'otaputa. Ezo sikiwa nti zibaamu tabu kuba abantu baba babisse ebwe twayise obuyiiya oli ayinza okuba nga amaaso entungo mu ngeri ye kubanga ate tetwagala kutta nnyo bintu bisanyusa bantu naye nga tuvuddeeyo bintu kumala gabiyimba bwotyo. Tulina abayimbi baffe abayimba ebintu nga babibise bulungi nnyo sijja kumentioninga mannya neffe olumu ne bitunyumira ye ate era obiyimbi eddi obiyimbidde wa twamuyise ebbaluwa y'emu eyaweze era y'emu gye twamuweerezaako okumuyita mu kifo ky'okukuba peva ayinza okukyusaamu n'agamba nti kankuwa akamuli katugwa nti kakati kyusaamu ogambe kankuwe rose
akakyusemu atuteeke mu laavu ajjemu violence nga lugenda mu maaso ebidongo biyinza okusigala nga byebimu gamba tuleme kutta kintu kye kati bw'atajja abatakoze akabasa ka mutawaana kubanga alina okukimanya nti no tulina obuyinza obuwaabira abantu mu nsonga eno. DPP yatwawulizaako n'atuwa obuyinza obwekwatira abantu abo n'obatwala mu kkooti. Bw'atajja tuyinza okusala okutekinga that route. Naye ebyo birungi ekisinga tetwagala kutta nsiri nga tukozesa nnyondo. Tetwagala kutta nsiri nga tukozesa nnyondo. Ekyo ekisembayo twamuyise mu mukwano wankubadde yakoze byakyejo nnyo tumuyise mu mukwano ajje twogere era tumugamba tuddiranga yes.